Baganda bange mikwano gyange amawulire agaliwo ganaabasanyusa mu matu gammwe oba ngambe nti ga ssanyu oba ngambe nti nno ga buwanguzi. Olunaku olwaleero omukulu General Kaguta Museveni Butabayisirwa yandikiriza okuwaayo obuyinza mu mirembe. Olowooza lwaki Yoweri Kaguta Museveni akkiriza munnange n'alekulira amagye era weegatyo n'agakwasa muganda we oba mukwano gwe oba muntu we ayitibwa Major Mbadi. Ekintu kino temulowooza nti nno kya jusiti? Mugenda kulaba Mwami Museveni ng'ate n'obuyinza ayita n'agamba no enough is enough, era bw'atyo n'awummula. Baganda bange tonyoomanga maanyi g'abantu okubanga Museveni alabye nga yeeyanise eggwanga lyonna, alabye nga buli kimu kimufuukidde ekizibu, bw'atyo n'asalawo n'agamba nedda, enough is enough, ke kano akadde akatuufu kanzize obuyinza bw'abantu mu mikono gyabwe. Yes. Nange kyendaba nga ddala kyekituufu akazito His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani kamutaddeko tekagenda kumuleka kyekimu, tekasobola kumuleka kyekimu. ate era twongera obajjukiza n'obategeeza nti tubeera wano ne tulaajana nti Museveni atunyigiriza, Museveni atukoze kino, atukozeko obutali bwenkanya. Netwerabira ekintu kimu nti Museveni kino bino byonna byatukola teyandibitukoze okujjako nga waliwo bayinza okukola we bati ne beekwasa obuyinza, munnange ne beewa obuyinza. Naye nze mbabuulira waliwo ekintu ekinene ekigenda otuukawo. Mwami Museveni naalabika abikooye. Mwami Museveni yandibanga obuyinza ayagala buwa bannayuganda. Baganda baffe temutya, musigale nga muli bagumu. Museveni alabika nga agenda. Museveni alabika nga akooye. Museveni akooye. Museveni akooye. Museveni agenda. Museveni ebibye si birungi, sekambabuulire bigamuwedde amaanyi gamuwedde banange. Muntu nga yeesiimye, muntu agenda kufuna ku ssanyu. Museveni agenda. Museveni atukoze kino, atukozeko obutali bwenkanya. Netwerabira ekintu kimu nti Museveni kino bino byonna byatukola teyandibitukoze okujjako nga waliwo abamuyambako. Kati ensobi gye tukola kwe kubeera nti buli ekitutuukako ekitunyigiriza tutunuulira Museveni. Netwerabira banene abamuyambako, he wouldn't be this strong okujjako nga waliwo abamuyambako. Natunuulira olunaku luli eri abantu baffe nga babaleese mu makooti. Bwe babaleeta mu makooti bagoba bannamawulire okuyingira. Embeera ekedde nga yakimpawoze ku kkooti eno etabanguse. Bannamawulire bwe bagobeddwa ku kkooti ne baggalirwa ebweru wa bbugwe wa kkooti eno awatali nsonga yonna. Ekyo ekifo Museveni si ye yakirimu era si ye ya ordering bannamawulire okukola ki. Kitegeeza waliwo ayambako okunyigiriza. Baganda baffe ne balemererwa okubeera nga bavunaana. Tebereza kuva 2021 bali mu kkomera. Nakati bakyalemeddwa okuleeta obujulizi kyokka nga babavunaanira mu kkooti y'amagye ba civilian. Balemeddwa okuleeta obujulizi kyokka oluvannyuma lw'okubeera nti ne bannamawulire babagobyeyo mu kkooti ne babawa excuse ne baga nti abajulizi baffe be tulina tetusobodde baleeta lwa nsonga batyo bateekamu kamera. Ensonga gye bawa nti abajulizi baabwe batyo batunuzaamu kamera kubanga abantu babatiisatiisa. Lwaliro tebabadde na mujulizi waabwe n'omu kubadde kusaba kuyimba. Batyo bateekamu kamera ate nga bannamawulire mbagobyewo. Ne babeera mu mbeera ya kunyigiriza abantu. So kati kye tugenda okukola buli muntu yenna ayambako Museveni okunyigiriza abantu. Bonna tubazingire mu ttulu balimu abantu babamanyi nga bw'onoolaba nti Brigadier General Robert Freeman Mugabe ye head wa court martial ng'ekifaananyi kye tukiteekayo nti ono omusajja anyigiriza bannayuganda. So nsaba mwenna bannayuganda abamanyi abasajja bano abatuula mu court martial, simanyi ba court martial lawyers, mubamanyi kuno kuliko ba OBs, kuliko ba OGs, kuliko abantu bamulirwana, kuliko abantu mikwano gyabwe babamanyi nga bakowa bino ebyekisiru bye bakola. Kuliko buli kika kya muntu yenna mulimu n'abasirikale abali mu ebyo ebintu naye nga bakowa binene ebyekisiru bana abasajja bye bakola nga mbayinako information. WhatsApp number yange eri mu bayo. Kwata ebifaananyi by'abasajja bano, famire zaabwe, abakazi baabwe, abaana baabwe, ojjo binsindikire mu WhatsApp. Ojje mu ababayinako information nti ono yo Brigadier General Freeman Robert Mugabe
abeera wano ono ye mukyala we bano be baana be basomera wano nze nja bipositinga ne bwana abawo omwana wa myaka egi nze nja muteekayo bo tebajja kubeera eyo nga bayinaayina Museveni nga bawa ssente ne bajja ne banyigiriza famire z'abalala bo nga famire zaabwe ziri eri zikola ki zinyigirizibwa waliwo ajja okuŋŋamba mbu ate abaana tobibateeka nja kubibateekamu kubanga ne bano be banyigiriza baana b'abantu bakwata abaana b'abantu nga ze zaali yingini awaka abakyala abakadde bali eyo bali mu kulaajanira baana baabwe baba bajjako baali bakuze mu myaka nga tebasobola kwebeezaawo nga bano abaana be baba bakwata ne baba bajjako be baali bababeezaawo ne baba bajjako babalekedde abazzukulu kati bali eyo abaana baba bonaabona tebasoma bano bo abakulu bali ne famire zaabwe bali mu kukola ki bali mu kweyagala kati abalinako information mmanyi mubamanyi mubeera kuno ku mutimbagano don't hesitate to reach out to me whatsapp number yange eri mu bayo gwe sindika ebifaananyi by'abaana gwe tofaayo nze oba kyekijja okuntuukako oba kijja okyokuntuukako kati wano we tutuuse ebintu by'okulwanirira eddembe ly'obuntu tulina kati bikyusaamu tetujja kubeera awo byakuweeweetereza mmanyi bajja tuvunaana otaddeyo ebifaananyi by'abaana twewaddeyo kino ekimala abaana b'abandi kuva 2021 bali mu makomera abaana bwe bali mu kubonaabona bakadde bawe bali mu kubonaabona tebakyasobola kubalabirira baabaami olumala okunyigiriza tubongeddeyo mujje naku z'omwezi bwezi bo olumala nga bakwata ssente za Museveni nga baddayo mu famire zaabwe nga beeyagala ebyo tebijja kukola kati ketwategedde nti nammwe babakwatira kuba mu mulumwa kuba bw'otunuulira ekisajja kino ekisa kya Mukama kyabeera kuno nga kyewera nga bwe kijja okukuba abantu bwe kijja okukola kino ekiwoza nze famire yange ne bwefa Museveni ng'akyafuga itizokke olwakikwatira omwana waakyo obaani yamuwamba ne kitandika okuwoloma gwe kwata ebifaananyi bireete nze mbiteekeyo abantu bano muwangala nabo mu society oba abamu bawangala nabo mu society naye nga tebabamanyi I will incite people oba banangamba mbwa incite people simanyi violence bikoze bitya newaddeyo bali jinvunaana government eriddako erinzijayo bwe bali babansibi ekyo kye tulina okukola just reach out to me enamba yange gyeri enyamba yange tojja kunyumizaako mboozi z'amalwo gwe leeta bulesi bifaananyi nti ono brigadier general Robert Freeman Mugabe bano be baana bono mukazi we nkugaye ne bwana abamwana wa myezi 3 nja kumupositinga ne bwana bo mwana n'essomero gy'asomera nti oyo omwana asomera eyo taata we ye gundi abaana be babeereyo baba bullying osanga banaddamu ku magezi balekerawo okuyambako Museveni kuba bino ebyekisubi bye tulimu buli kaseera buli kimu Museveni bano sebo babeereyo comfortable nga tebalina kyebeeraliikira baga kasita buli ekibeerawo buli kyetukola they hip it on Museveni so kati si egy'okuba enkola gwe bikwata obiteekeyo information agirina ey'abantu bano bakoti masholo yammanyi mu bamanyi jangu mu WhatsApp yange sindika ebifaananyi nti ono mwana wa gundi yali mu binene emivuyo gino gyonna nze nja mu positinga ekijje abantu babalabe bamanye nti ono abeera oyo gumuwangala naye mu society yoyo akaabya abakadde yoyo akaabya abaana babandi yabafudde abaana babandi abamu okutunulanga bamulekwa mumbateekeyo nze byo sijja bita kyonna ekinaddirira nze newaddeyo oba munyiiga aba bagenda kunyiiga abaana simanyi nti bibateekamu ebintu bya buli omu tugenda kubimuteekamu yes mulimu abantu olwaleero nga babonaabona lw'abazadde baabwe oyo gasiyasiya gwe baakola mulimu abazadde abamu nga ye yeewaayo okola naye nga bw'onoomukwatira ku wuwe awo ajja kukola ki ajja kukaku viivi leeta ebifaananyi gwe totya enamba eri mu WhatsApp mu bayo yange nja kubipositinga ne bwe guli ba mwaka mulamba nze sifuddeyo ba mulimu abajja okunyambalira bino nze mbisobola I don't care oba banaaba bameka who will gang up against me ate mugenda kunkola ki sina wa muntu yenna gwendya tewali andiisa kati sirina gwendya nti oba nja kufiirwa omulimu nti abadde andiisa ajja kundiisa nkeera nyinyuka nve ku mulimu nga nzija mupositinga abaana vidiyo bajja zitambuza kuno kuliko abaana abatambuza vidiyo pulisi joni oba tonagipositinga nga ye yagipositinze dda bajja kuzitambuza ku Facebook yonna posti bajja kuzitambuza tujja kuba positinga n'abaana bamwe ensi balabe nti mwe munyigiriza abantu n'abaana bamwe bakirabe akazito bakawulire nti yekuwana twakuleba ko positinze taatawo yomu kubanyigiriza abantu b'abandi yes bwe kigenda okukola yegenda okuba enkola so please kwata WhatsApp number yange teekayo ebifaananyi leeta information gwe jimpe enamba yange njifudde open tojja noonyumizayo nosaba obuyambi njagala bifaananyi byabo abanyigiriza abantu nze njaba ku be baali bababeezaawo ne baba bajjako babalekedde abazzukulu kati bali eyo abaana baba bonaabona tebasoma bano bo abakulu bali ne famire zaabwe bali mu kukola ki bali mu kweyagala kati abalinako information mmanyi mubamanyi mubeera kuno ku mutimbagano
don't hesitate to reach out to me. WhatsApp number yange eri mu bio. Gwe sindike bifaananyi by'abaana gwe tofaayo nzoba kyekijja okuntuukako oba kijja okyokuntuukako kati wano wetutuuse ebintu by'okulwanirira eddembe ly'obuntu tulina kati bikyusaamu tetujja kubeeraawo byakuweeweetereza mmanyi bajja tuvunaana otaddeyo ebifaananyi by'abaana twewaddeyo kino ekimala abaana b'abandi kuva 2021 bali mu makomera abaana bwe bali mu kubonaabona bakadde bawe bali mu kubonaabona tebakyasobola kubalabirira baami olumala okunyigiriza tubongeddeyo mujje naku z'omwezi bwezi bo olumala nga bakwata ssente za Museveni nga baddayo mu famire zaabwe nga beeyagala ebyo tebijja kukola kati ketwategedde nti nammwe babakwatira kuba mu mulumwa kuba bw'otunuulira ekisajja kino ekisa kya Mukama kyabeera kuno nga kyewera nga bwe kijja okukuba abantu bwe kijja okukola kino ekiwoza nze famire yange ne bwefa Museveni ng'akyafuga itizoke olwakikwatira omwana waakyo obaani yamuwamba ne kitandika okuwoloma gwe kwata ebifaananyi bireete nze mbiteekeyo abantu bano muwangala nabo mu society oba abamu bawangala nabo mu society naye nga tebabamanyi I will incite people oba banangamba mbwa incite people simanyi violence bikoze bitya newaddeyo bali jinvunaana government eriddako erinzijayo bwe bali babansibi ekyo kye tulina okukola just reach out to me enamba yange jeri enyamba yange tojja kunyumizaako mboozi z'amalwo gwe leeta bulesiki bifaananyi nti ono brigadier general Robert Freeman Mugabe bano be baana bono ye mukazi we nkugaye ne bwana abamwana wa myezi 3 nja kumupositinga ne bwana abomwana n'essomero gy'asomera nti oyo omwana asomera eyo taata we ye gundi abaana be babeereyo baba bullying osanga banaddamu ku magezi balekerawo okuyambako Museveni kuba bino ebyekisibu bye tulimu buli kaseera buli kimu Museveni bano sebo babeereyo comfortable nga tebalina kyebeeraliikira baga kasita buli ekibeerawo buli kyetukola they hip it on Museveni so kati si egy'okuba enkola gwe bikwata obiteekeyo information yagirina ey'abantu bano bakoti masholo yamanyi mu bamanyi jangu mu WhatsApp yange sindika ebifaananyi nti ono mwana wa gundi yali mu binene emivuyo gino gyonna nze nja mu positinga ekijja kijje abantu babalabe bamanye nti ono abeera oyo gumuwangala naye mu society yo yakabya abakadde yo yakabya abaana babandi yabafudde abaana babandi abamu okutunulanga bamulekwa mumbateekeyo nze byo sijja bita kyonna ekinaddirira nze newaddeyo oba munyiiga aba bagenda kunyiiga abaana simanyi nti bibateekamu ebintu bya buli omu tugenda kubimuteekamu yes mulimu abantu olwaleero nga babonaabona lw'abazadde baabwe oyo gasiyasiya gwe baakola mulimu abazadde abamu nga ye yeewaayo okola naye nga bw'onoomukwatira ku wuwe awo ajja kukola ki ajja kukaku viivi leeta ebifaananyi gwe totya enamba eri mu WhatsApp mu bayo yange nja kubipositinga ne bweguli bamwaka mulamba nze sifuddeyo ba mulimu abajja okunyambalira bino nze mbisobola I don't care oba banaaba bameka who will gang up against me ate mugenda kunkola ki sina wa muntu yenna gwendya tewali andiisa kati sirina gwentya nti oba nja kufiirwa omulimu nti abadde andiisa jja kundiisa nkera nyinyuka nve ku mulimu nga nzija mupositinga abaana vidiyo bajja zitambuza kuno kuliko abaana abatambuza vidiyo bapolisi joni oba tonnagipositinga nga ye yagipositinze dda bajja kuzitambuza ku Facebook yonna posti bajja kuzitambuza tujja kuba positinga n'abaana bamwe ensi balabe nti mwe munyigiriza abantu n'abaana bamwe bakirabe akazito bakawulire nti yekuwana twakuleba ku positinze taatawo y'omu kubanyigiriza abantu b'abandi yes bwe kigenda okukola yegenda okuba enkola so please kwata WhatsApp number yange teekayo ebifaananyi leeta information gwe jimpe enamba yange njifudde open tojja noonyumizayo n'osaba obuyambi njagala bifaananyi byabo abanyigiriza abantu nze njaba ku posti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, elected president of Uganda, tukwebaza nnyo mukama waffe okubanga wajja n'otulaga abantu abamu era n'otutabulira n'otuggulira amaaso. Baganda bange, bannayuganda baganda bange, nyongera obajjukiza nti Mwami Museveni alina pulaani nnene nnyo ey'okukyankalanya eggwanga lino, n'etwongera omujjukiza Museveni n'akabinja ke byonna byali mukola agenda tuuka ekiseera abyejjuse. Baganda bange, mikwano gyange, tukwataganire wamu tutereeze eggwanga lyaffe tulabe nga buli kimu kitambulira ddala bulungi.